Olwaleero njagala osanga omuyimbi n'abantu abiri oba creator n'abantu abiri omubuuze lwaki ali nabo atandika okunnyonnyola omu ku omu kyakola. Kisobola obutasukka ku kyakuba obbiwe. Kisobola obutasukka ku kyakuba nti yandabako nga ntoba, kisobola obutasukkaawo. Yandabako nga ntoba. Kitegeeza muli abiri ne teri asukkawo awo. Ku Mukisa Habo Clinic Kisaskulambiro Kasana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya Habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya Habo. Okay, kale tukwaniriza nnyo ku mukutu gwaffe guno omulungi, omukutu gumugatta abantu ogwa YouTube, kwensinzira okubanga ate nkuweereza amanya nze ALLANCRUZ okulaba nga ate nkutuusaako emboozi ezizimba abantu ab'enjawulo abalina ebirowoozo ebizimba. Omukutu guno muba muvubuka buli muntu gw'olaba kuno fuba nnyo okulaba nga ate omuwuliriza, asobola okuba nga ate bakuwa ku ndowooza ezizimba n'okulaba nga ate osobola okuba nga ate weeyongerako. Kale tuli proudly powered by Nile Cargo. Nile Cargo bagamba bali mu America bakuimportingira ebintu byokulaba nga ate bituukano mu Uganda bulungi nnyo nga tebinaako buzibu bwonna ate basobola n'oku importingira ebintu. Osobola okugenda ku mikutu egy'enjawulo, eBay, osobola okugenda ku Amazon no ordering ebintu ne babikuleetera no bulungi nnyo ate ne bituukira ddala bulungi nnyo. Beba Nile Cargo offices zabizirwa ali ku Masengere okulira na BBS Telefina batuukirire olabe ate engeri gy'osobola okuba nga ate otuusa ebintu mu America naddala mu abatunda ebizigo, perfumes, biki n'ebintu ebirala. Ate kwe twegattiddeko ne Marus Bridal Center wali Quanet Plaza atakubuzeewo senga Marus Kawomera, ensonga zonna zikolera ddala bulungi nnyo, bulungi ddala okulaba nga ate ebintu bitambulira ddala malidadi sana. Kale ate tulina mama Mukisa wali ekisaasi wa Habo ajjanjaba ng'akozesa eddagala lyaffe lino ery'ekinnansi, ajjanjaba amaaso ng'akozesa Habo okulaba nga ate obulamu bugendera ddala bulungi nnyo. Muyiteko genda yoolabe nga ate obulamu bukyukira ddala. Olunaku lwaleero tugenda kuba tukubaganyamuko ebirowoozo ne muvubuka munnange gwenkyaziza olunaku olwaleero gwe munigo ogusooseeko eno channel bakuguno omukutu naye nga nsubira mulabye ku TikTok. Muvubuka muto naye bwakuwa ku ndowooza ze olabira ddala nga kyayogerako akimanyi, olabira ddala omuvubuka bano abavubuka be twetaaga mu society achenjinga obulamu alina ebigambo byasobola okwogera n'ogaa waawo omuvubuka omuto yavaamu ebigambo bwe biti. So gwe tulina olunaku olwaleero atubuzeeko n'oluvannyuma tunyumyemu katono n'oluvannyuma tuteekewo omulamu gaffe gw'olunaku olwaleero tutambulire awo tusanyusa okulaba nange okusanga sevo. Amanya Kasiri Adam Card nga ndi mutunuulizi wa art and entertainment business, kiri specific business banga denenzize nga ntunuulira art bwazaakula ne tulaba nti abantu bajja n'azimba brand n'okugirevula ngo gifuulira ddala business eyimiridde nti asobola ogiyimirirako oba asobola ogizimbirako ekintu arawundi kyasobola n'opassinga ono eri abantu be ng'agenze ng'olaba kizibu. So nze nasalawo ne interestinga mu bintu bya branding ne management naye nga ndabira ddala nti brand esobola kuleveragingibwa etya, era ensonga lwaki ebimu ku bintu bye nsinga okukkiririzaamu kuliko n'etya mindset change kuba nakizuula nti ndowooza oluusi ebe tutawaanya. So kati ze fields zensinga interestingamu era abagoberedde content wange olaba nti content aba challenging naye nga kibawatha okulowoozaako. Wasoma amawulire? Nedda. Nze na dropping out mu ssomero mu senior 4 nga kuba nazuula mangu kyenjagala okuba nezuula nga nsobola okuwandiika, nsobola okuyiiya ama creative thinker. Nti olwaleero osobola okujja n'oŋŋamba nze ALLANCRUZ ndi muyimbi njagala kuyimbira abantu we bati ne we bati oba music wange ali bwati ne bwati. So mba out of the blue nga nsobola okuyiiya strategy nenga tusobola okikola bwe tuti n'oyita wano n'okola bwoti okusinziira ku music w'oyimba osobola kwepositioningira mu bifo bwe biti era tolina kunoonya nnyo numbers nnyingi wabula quality y'abaki b'okoze eki b'osise. So kati nenkidiscussinga muko ne muzeeyi wange era nze ngamba nnyo abantu abali mu myaka gino mwesimye nnyo okuba nti muli mu generation ng'osobola okudiscussinga ne mukadde wo kyoyagala okukola n'atateekawo nnyo mbeera yaki ya system. Wamunyonyola otya mukadde? Namugamba njagala kuwandiika, njagala ontwale mu institute esobola okwerevatinga writing skills zange nga nakafuluma P7 yawo. Naagaana nangamba ogenda osome senior 1 paka 4 some 6 nkutwale Makindye mu kooti obeere clerk
then osomero nemugamba si kyenjagala n'alemerako so nengenda mu secondary abasomako nange basobola okubuulira nze muntu eyatuukanga mu mwezi nga nsobola otuuka ennaku 2 ku ssomero kuba nali first naye nga bwembuuza buli studio eri e Kampala wano ngimanyi era ngenda nentuulayo so bwe mala senior 4 nga nkuzeekuzeemu era ne tuddamu ne twavinga discussion. Wakola bulungi senior 4? Simanyi sibikeberanga. Tozikeberanga? Sifangayo bikebera kiki butya bwe nakola kuba nali manyi kyenkola kyenjagala so kati awo ne mugamba naye omanyi kanjiye bwe nafuna ezensomesa byenjagala nga mbisoma so okuva olwo nzize nga ntambulira mu industry kuyiga nkozeeko n'abantu ab'enjawulo so ebintu bye nimanyi bisinga mbyeyigiriza olw'okwagala kwe nnina. Ani akunekyalinze koza omuntu akola ku internet okwo nga oyogera akulabira ddala nga oli omuvubuka ayogera ebintu ng'olinga alina wabisomye naye nga tomuvubuka laba muvubuka muto alinga eyabisoma olinga like omuntu eyasoma ennyo. Nzikiriza mu nsi nakakimanya luli nalinga nkonshuminga naye nga simanyi tuli product ya byetulya byetulaba ne byetuwulira kyovulaba omuntu akontrolinga media asobola okontrolinga ensi kera kumatya nakukubira story nagamba arani yabbye amawulire gonna ne gakuba arani yabbye arani nabulwa weyewolezaako kakitegeeza ensi yonna egenda kumanya nti arani muki omuntu akontrolinga media to that level aba w'amaanyi so kati nze wombuuza nakyalinga kisinziira mu bintu olw'okuba namanya kyenjagala nalonda abantu bendaba ne bempuliriza so kati nze nga neronda nnyo bintu byendaba ne byempulira kuba nkimanyi bya affecting direct so nze nga ndaba abantu ab'enjawulo abamu nenfuna omukisa nembasinkana nako nawulirizanga nnyo Selector William paka natuuka time nemusinkana nako ne tukolako na ffenna neera n'ennaku zino naye walabanga okola ebintu asobola byewuunyamuuko naye si nnyo okusinziira ku curiosity gyenkola kigyennina so up to now bwe mbeera ku ssimu yange kuno nonda nnyo byendaba ne byempuliriza kuba njigira ku bantu then nenzija ne experiment nenzikola nti twakolako organization yawo SWAT Entertainment Uganda erukuli awo ne tukozesa organization eno okunakyalinga abantu bangi abamu ne bafuuka ba DJ abali successful abamu ne bafuuka abayimbi era akola SWAT nze omu ku bafounder ba SWAT abasookera ddala era waliwo ne time we twabeererako ne mu collaboration ne Dax Katero Wizard Order ne SWAT kuva ku self service awo nga tumuwa badansa paka ku bbala we twakomokolagana awo. Waliwo okuva ku self service? Kasi olina emyaka emeka? Nina emyaka 30 kati. Industry no giruddemu? Mbaddengamu naye kati nze ensonga lwaki abantu abasinga tebamanyi lwansonga nti nkugaye nayagala nnyo kyenkola so abantu abasinga mu industry bemanyira nnyo mu night life kati nze night life sigisobola nti nsobola okujja emisana nenkola kyonna kye neetaaga okukola kuba we twabeerera ku SWAT waliwo ekyatuukiranga amabala gatuwa coupon abaana ne bamubatika ne bagenda banyumirwa naye nze nasigalangamu mu ofiisi n'okola n'owandiika n'osoma kuba kye nali nsinga okwagala nayagala nnyo kiveeyo ate nga njagala nnyo okunakyalinga abantu abalala so nalowoolezanga abantu bangi ng'olina otutuula n'olowooza n'owandiika n'okola ki banno bagenda okujja ng'obagamba naye mumanyi mbadde ndowooza musinga tukola bwe tuti ne bwe tuti ne mujja ne mukola ekintu ne kikola ki ne kitambula so kati kizibu okuba ng'omanyi nti ne bwe natuulanga ewatu ate ne kyannali nga nnyitya nnyo abantu nga okukula botandika onnyumya nawe kintwalira emyaka ng'egi ne n'abandi okumpi abasinga nga tebamanyi nti ne bwe nadizayininga nga ne ŋŋamba twetaaga ALLANCRUZ nga nina okunoonya ne mmanya gundi asobola omuleeta kwanze nga sobola kutomera butomezi out of the blue ne twogera nakati kikyaliwo naye kigenda kivaamu okuva enajoyininga Rotaract nti interactinga n'abantu bangi ab'enjawulo ndi member Rotaract Club ya Makindye West so kimpa chance okuinteractinga n'abantu bangi ab'enjawulo so kigenda kivaamu neera bwe tutuuka ku event kangeze tugenze ku fundraiser nga tewali bantu bemmanyi nsobola otuula ewantu n'ensirika nembapo kati abasinga bagenda otutegeera kyenkola kibaleyita nga baalabye video baalabye eki okitegeera naye personal interaction zino nga zinsumbuwa ne bwe tugamba ti kulowooza gamba nti kitambulawo ekiti na bwe kiti ekyo kyangu so kati nsomera nnyo ku bantu benneegomba benzikiriza nti bakikola bulungi. Mu kusomero waliwo era musajja mugezigezi? Mu bitabo okubala kwalinga kunsumbuwa naye mu primary nafuna 13 mu P7 nga 5 zaali nnyo oba 5 ezaava mu math ewasigadde zaali 3 ne 2
Okitegeera so kubala kwalinga kunsumbwa era ne wenyingira secondary nga kunsumbuwamu kati atera baye bajja bangamba nti subject ezisalawo okuyita kwange nange mbalibweko mu bagezi b'ensi eno chemistry biology simabichinga byonna birimu okubala nenga kati bano tebamanyi kye boogerako tetugenda kwatagana era enkolagana yagaana. So gwe okudropping out okuva mu ssomero kyava ku bantu butakutegeera biki byoyagala? Natunulira system y'essomero nga etendeka abakozi. Nze kuva dda saagala kukolera muntu njagala okubaako kyenzimbawo ekyange. So system engeri gyekusomesaamu kusoma okule obeeko gwokolera. So simanyi kyavanga kuki naye kuva dda nga njagala nnyo challenge nga status quo. Era kyobola content wange bw'omutunulira olaba nga alina kyagezaako challenge. Nzikiriza kaseera kano tekinnalabwa ne kijja tuuka kirabwe. Ng'era abantu be nagambanga nti okusoma si kye buli kimu nemba sisomye nsobola okuba ow'amaanyi. Kasita ntegeera kye njagala ne mmanyi engeri gye nsobola okconnectingamu n'abantu kuba ne woba wasoma nga toyina baba okimanyi. Era osobola okufa n'ekiddiguli ekyo ng'omwana yakola P7 naye ng'ayiseewo nti buli bw'otamanya na challenginga nnyo nga ngamba era kati nzikiriza nti essomero we balikyusa system nnungi abantu okusinkana n'okunetiwakinga ne content aliyo nti olwaleero singa tufokasinga nnyo ku ze bayita soft skills networking empathy simabiki abantu boolaba balina agatima agabi balakinga empathy mitima gyabwe tasobola kutunuulira n'akulumirirwa. Eyo skill enakyalingibwa muntu. Omuntu asobola okubanga wakabi nga yandibadde wakabi nnyo naye nga tasobola socializinga n'abantu bayinza mufuula wakabi. Ekyo nkirabyeko naye ku nti nabeeranga mu room nga statement emu bwe njikola esobola okuntwala ewaddako naye nga ndi shy nga sisobola kukola statement eyo. So ne mtuuka ne nzikiriza nti soft skills zino ziri important. Nomala okeera ku makya n'otendeka omuntu soft skills ezo. Creative thinking na biki then buyigiriza ne financial literacy. Teri muntu alina diguli ne weziba asatu alina wasobola mukwata. So kati nda challenginganga nnyo content yaliyo. Wow. Tuline Kasirye. Banji nnyo mulaba ku TikTok, Kasirye Adam. Banji nnyo mulaba ku TikTok. Ajja nawe ndowooza ye ku issues ez'enjawulo ku mukuto gwa TikTok. Mawulire okutwaliza wamu abayimbi. Naye believe me or not, muvubuka muto naye my God. Bwe gubanga gwe mundu ogusoose genda ku TikTok oteekemu Kasirye Adam. Kasirye Adam? Kasirye Adam. Olabe ku video ze n'engeri gy'ayogeramu ojja gamba nti Uganda tulina abavubuka abagezi ddala abanyuma okuwuliriza. Nze bwe muwuliriza ngambye singa ku tiimu yange nalina abantu bwe bati bali tunyumyako off camera ne nga waawo singa ku tiimu yange abantu abantegeera nalinako abantu bwe bati singa ate ndi mayiro kawanana nnyo naye ekirungi kya byonna nti kati twerina tujja kulaba engeri gye tukolamuko. Olunaku olwaleero njagadde twogere ku branding. Bavubuka bato bangi social media sawas ne bawadde tutumu era ng'ettutumu balifunye. Abamu balina millions z'aba followers naye nga bw'otunuuliramu endorsement bazifunyeemu batya nga tewali. Abamu naddala ku mukutu guno ogwa TikTok tujja kwesigamawo nnyo otunuulira abaana abakola content ali international nga talina audience wano kati ng'asigalidde kukolera bukolezi bantu n'afuna milioni 5 eza views milioni 45 naye nga bumubuuza akasente talaba. Abamu bakola ne wano local content naye ng'oba oli awo ba Fanta, ba Coca-Cola, ba Mirinda, ba Pepsi, Airtel, MTN, UTL, company ez'amaanyi Unilever, company ez'amaanyi oba agent companies ez'amaanyi zituuka okwendoosinga ba influencer. Ate betulabanga abalina numbers tebafuna yadde n'ogamba yibambi omwana ono wa going wrong. Tugenda kitwalira kuba artist okutwaliza wamu tukizinge wamu bayimbi bazanyi ba comedy ku TikTok ba producers ba YouTubers bani branding wise where do the youth go wrong where ba going wrong. So nja kuwa omukisa tubenga tunyumya tu interactinga tulabe ngeri tuyinza okuyama muvubuka mpa side yo nange ntunulemu tulabe sandikira kyoyina osooka okumanya gwe content creator yenna ali eyo miliyoni ya followers tegaranti nga nti ogenda funa miliyoni ya sente. Osobola okuba n'akakadde k'abantu nga bagoberera tekagaranti nga nti ogenda ofuna akakadde k'essente.
Okitegeera. Mu content creator yenna alina okukimanya nti waliwo kye bayita niche market. Niche ke ka segment korondawo okuweereza. Nti olwaleero nkugambye ndi clear nti ndi mutunuulizi w'ensonga za art and entertainment business era ne mindset change. Njogera ku mindset change ne muleeta mu management agasizaawa. So nina segment y'abantu b'entagetinga. Si shootinga bushootinzi nti buli omu mwagala. Newemba nfunye abantu abe emitwalo 5 nsobola bafunamu kyenjagala gwalina akakadde n'otakifuna lwaki bajja gyendi nga kyempeereza bakyetaaga era consistently n'enkibaweereza kitegeeza nti bwakeera ku makya nga yeetaaga consultants ajja kunkubira bwakeera ku makya nga yeetaaga business idea ayagala kumanya wasobola kwerevetinga ajja kunkubira bwakeera ku makya nga ayagala kyajja kunkubira kati n'organization bwejja ng'eyagala okutuuka ku bantu abo titwagala balina startup sentini tusobola basangawa twagala abantu abali mu art and entertainment nenga bafocusinga ku business tusobola basangawa bamanya nti ono abantu bayogera nabo n'engeri gye ba reactinga no commentinga kitegeeza be bantu abatuufu betukola ki betwagala bwe bajja gyendi olw'okuba neemanyi nekiki kyenkola nsobola okwepricinga accordingire kubanga mmanyi ngenda bba waaki results kuba marketing alina waayawukaniramu waliwo company wejjange ekola publicity yagala just bamanye nti gyeri okitegeera ne wabawo company weyagalira okola sente eyagala sales bwe batuuka nga batandise nti kati baagala sales baagala business barondoba nnyo mu bantu ab'enjawulo be baba bagenda okukola nabo osobola okuba n'akakadde k'abantu naye nga tolina b'otargetinga specifically comedy n'omukola challenge n'ozikola duet n'ozikola buli kimu ng'okola ki okikola kati gwe bamanya wano buli omu waali ne tebasobola kubeera sure nti onooba wa sales naye bwe bagenda ku muntu ne bamanya nti ono ayogera nnyo ku bintu bya relationship bafumbo na biki company bwejjanga product gyeyagala oyisa oba event gyeyagala otegeka eri awo babeera sure nti out of your 50,000 people basobola okufunamu abantu 15,000 abali sure okitegeera so bw'oba okola content olina okumanya who is your target audience. Target audience eyo esobola okuvaamu ssente oba esobola okubaayo brand eyandyetaaze target audience eyo okubanga esobola okukola ki ekuwa okitegeera naye togamba nti just nze njagala nkole buli kimu bakole ki nze bantu bangi bankubira naŋŋamba njagala kuwaayo ssente okole challenge mu luyimba lwange ne muga agenda otunuulire platform eyo gw'olabako challenge yonna nti nedda njagala kuwaayo ssente okole duet mu video yange nemuga atunulira platform sente zo nzaagala nandiziridde naye olabamu ekyo kati sacrifice gye ndi mukola esobola obutakola sense kati okitegeera naye olw'okuba ndi intentional ku market ku audience kigyenjagala time ejja tutuuka nga wemba ngira average nga wadde eriba 10,000 gwe waakakadde tosobola kuba omuntu ajja gyendi nga ali sure nti ye audience gyenkoze eki gyenzimbye so njagala weebuuze kimu who is your target audience. Bakutumye ne bagamba genda ku papazi okubaranya essasi bw'otuuka ku papazi okuba bukubi bwoti n'ogenda n'owa results nti ye alabika afudde oba olina otutuuka ku Alani n'omanya nti yono Alani gwenjagala n'olimukuba mu mutwe n'omukuba n'akafaananyi n'otwala n'okola ki n'okalaga n'oripotinga nti nkoze eki ne bw'ojja ku papazi n'okuba wabweru papapapapa tosobola nakuba assured nti okubya Alani gwe bakutumye so target audience ye eri ki nze nina target audience yange era bw'otunuulira content wange kuva group paka wansi am communicating to that community ejja mpola ye challenge eriwo nti ekula mpola naye bw'oba intentional ng'omanyi ky'oyagala era omanya kijja kujja mpola n'ekijja era nawe osobola ozifuna ne time esobola okutuuka nga nsobola okuyingiza benzi empya zero mileage ng'osobola okuvuga ekinene nnyo Toyota nkadde pulimu lwaki abantu bo attracting abantu tebali sure akuwaayo 25 ge naye ng'azannya ezzaala okitegeera naye nze asobola okujja natuuka ekiseera nga ne wapa miliyoni 5 oba 10 oba 2 ku posti 2 aba akimanyiza kyazanye ki kituufu so target audience kintu kikulu nnyo baani b'oweereza beeta baagala ki otegeera oluki kankuwa ekizampe nnyangu olwaleero bw'otunuulira abayimbi bangi bajjanga ne bayimba oli nga yafa kimu njagala nyimbe music oyinge international nkole ekibi kyokitegeera Bobi Wine najja concentrating ku audience ye nti nze njagala kuyimbira muntu wa wansi njagala kuyimbira muntu wa ghetto n'amanyi ebizibu kye ebimuluma eti oluusi asula enjalo oluusi kikomando n'akiyimba oluyimba luno bw'oluyimba
oba oyogera story oba oyagala okutikira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula ku binona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi. Olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta experience yo naye genda negwa mu time ng'abantu nga kakadde bali eyo nga bayita mu kintu kyekimu. Kati bw'aluwulira aba alwagala nnyo lumutuuka ku mutima nga tamanyira kumanya lwaki alwagala, naye onyumya mboozi ye. Nojja n'oyimba tugambire ku Jennifer nga babadde akubye bayisizaamu bakola ki bangi. Nojja n'oyimba ku time bomb corruptionism mabiki ochegera. Kati abantu bano batuuka ekiseera ne bakubalanga owaabwe. Kiringa kati ko bubono bango yagala okwana omuwala n'omanya byayagala. Na butya bw'osobola obi communicating gyali. Kati nojjango obi communicating gyali n'akwagala nti ne bwoba muyaye ng'ozeeyisa mudduke. Ye atuuka ng'akulabanga kingo obuwe. Kati target yo bogina kyo gina bulungi. So bwe yatuuka ekiseera najja mu by'obufuzi. Yalina audience etandikirwako ey'abantu abakkiriza nti ono ebyaffe abitegeera era azze abyogerako. Tekitegeeza nti yasinga byogero oba okubyagala. Ne consistently yabaraze nti ndi wamu nammwe ku nsonga bweti ne bweti era nkikola ki nkitegeera. Target audience ye yamuwa kyayagala. Ne kati gwoba obadde oyimbako amapiano gazze n'obuukira. Simanya kati lingala yaliko n'obuukira. Kino kye kiri emiramu agyo tegikwatagana. Otuuka ekiseera nga toyina bantu bakutwalanga waabwe. Oyagala oyimba international, oyagala ogenda international, oyimba oluzungu, ate oyimba oluganda, oyimba oluswahili, ate oyimba. Kati otuuka ekiseera nga wabulira mu kibira. Buli omu akutunuulira oba agwa wano oba agwa ali okitegeera. Tobaako n'abantu bakuyinako attachment eri solid. Okitegeera. So target audience yeyo nti ye yakera naga ntagetinga muntu wa wansi oli asookerwako ddala. Ntagetinga omuntu wa ghetto. N'atuuka nga akitinga ne byatakola. Enjaga teyaginwanga bwe yali agipracticinga. Nga bwe yali akiraga mu kamera ne ku njaga entuufu gye yali anwa. Abamuli okumpi bakukakasa nti si bwe kyali. Era nina ne interview gye nalabye nga Kabaya agamba nti natunuulira kibanda ng'engeri gye yeeyisamu ku kamera n'emabega ekola ki. Era mpanye abantu example ne mbagamba ffe nze simanyi kaseera kano bwe kiri ne bwe twakolera ne Daxi Katero yali tanwa mwenge wadde ettondo. Era tanywa. Tanywa. Muba mwogeranga bwe njogera naawe wano kati. Naye nga kamera olumutunulamu bweti ng'amenka. Kuba ye character gye yali atunda ya mutamiivu. Okitegeera nti yenna ali eyo ng'ali mu kibaala kye n'alaba Katero ng'akubiddwa agamba omutamiivu waffe wuuyo. Naye nga muzeeyi sula talina kyakombyeko. Okitegeera. So kati target audience yali agitegeera nti be bano nina kukola kino, this is how they communicate. So finding a target audience yo omanye eba communicatinga, omanye ebibaluma, oyogere nabo direct. Nti oba oyogera n'omuntu nkiraba nnyo bannamawulire nga bakikozesa nnyo omulabi waffe akola ki omulungi yakitwala nti omuntu omu yandaba you are communicating to one person. Naye ebizibu bye bisobola okuba nga bireflecting abantu abalala kakadde. So buli akiraba alaba nti oyogera naki naye. So kati bw'obanga toyina audience ntuufu gy'otagetinga kyekituuka ekiseera nti ne brand zennyini kuba Coca-Cola esobola okujja kangeze n'egamba tuyina project ya kuyamba abantu tugenda kola charity. Ne bantu kibe tumanyi abalina element eyo nga bw'anaayogera kituufu abantu asobola obatusikira ne tukola kindi tufuna attention yaabo. Twagala kwogera n'abavubuka abali myaka bwegiti ne bwegiti naye nga banyumirwa nnyo ebyemizannyo twagala kukolayo competition za gaming. Muntu ki alina kituufu nga audience y'abantu abo basobola okuba nga bakola ki bamugoberera. Kati bwe bituuka ku level eyo gw'alina obubeezi nnamba ennyingi baba tebakulowooza. Baba balowooza muntu communicatinga ne niche eyo direct kuba baba baagala sales si publicity. Okitegeera. Kati awe twawukanira nti osanga owabatini nga ali bulungi omulala ng'akola ki. Example endala gye nsobola okubawa yeya Andrew Kyamagero. Ebintu bino byayogera nti omuntu wa wansi
najja ng'ayogera ku mindset change omuntu awasa asobola kweyimusa ati asima bw'atera okugambira nti tuli tusawa yakweyubula n'aleeta n'abantu nga boogera ku miramwa egiri in that line omuntu oli akula atya okuva ku level emu okudda ku ndala ng'akyalenjinga mind yo olwaleero bw'ojja ng'olina event ng'oyagala okuŋŋaanya abavubuka abali intentional okukyusa endowooza abato mu bizinesi nga intentional baagala bizinesi zaabo zikule kikwanguyira okuba Andrew ne waba kusabye obukadde 10 kubanga okimanyi abavubuka 5 at least ajja bakuteera mu room kubanga communicating specifically n'abantu abo era baba commenting ku bintu bye kitegeeza kyayogera bakitegeera bwe baba baddamu naye mu mboozi amasimu bamukubira ne boogera wano kitegeeza kyayogera bakola ki ate afuusa authority mu bo nti si asinga okimanya ennyo naye akicommunicating consistently consistency ye kufuula authority nti n'abalala otandika okukola kyokkulaba n'okukkiririzaamu okuyita so bw'ozuula target audience yo n'omanya communication engeri language yabe engeri gy'osobola communicatinga nabo kati n'ofuna commitment etandika kati olina okuba ne consistency esigala ng'obawa okitegeera nti nze natandika platform yange nga ngamba buli nnaku nina oteekayo video 3 nejjange ekula n'ensala n'engamba kati 2 n'entuuka ku level n'engamba kati okukitegeera obulungi nina obbawe essaawa 24 ku video etya era saawa esinga okubeera active saawa emu ey'akawungeezi eteekeddwa okunsanga nina video gye ngenda otteekayo abantu bange bakimanyire nti buli saawa emu ey'akawungeezi ateekayo kati ate netambula paka saawa emu eyaddi ey'enkya era ne bwe mba nkola ku mulamwa kange ze Spice alwana ne Shiba nzijira from a business standpoint n'engamba nti guno omulamwa basobola okugwerevetinga n'efuuka battery eri financial nti batuula ne bagamba nti kaakati nga boolaba nti Bobby ne Kamiri Bobby ne Bebe bagugulananga naye ng'omaliriza busaabala ne kiwaatule wajjudde tekitegeeza nti okola naye business tulina kwogera era n'obagamba nti singa mubadde ne management ezitegeera obulungi ebyokkola bo bandisinkanye emabega eyo ne bazimba business around this twandimaliriza nga tufunye first female battle of champion video nenjikola nenjiteekayo nti fine ye story trending nenze sinonya trend niki yange ino okumanya analyzing a business kikyalaba mu nsonga eno intentionally awe twawukanira so kati waliwo obuzibu obuli ku TikTok Adam bwenjagala oyamba omuvubuka ali eyo ozimbye mpola till where you are ozimbye mpola nojja ng'ozimba platform yo mpola till where you are tulina ba TikTokers abamanya tulina ba Miki Jose Chakala Sibitoka Mama Brightoni ba Nakayiza tulina ba Nakanjako Mama Nakanjako tulina ba Patricia so far comedy has become something ku TikTok nti oli ajja ku TikTok especially kati abana luli edda nga okwemola okumanya smiling no smiling amlimala omuntu ne wemola nga it's the own thing right now TikTok is all about dancing comedy awulaba nga ba comedian n'aba dancer abayitawo nnyo naye ate bambi enfuna y'abana abaana yennyamiza kibi nnyo okukola ekintu nga kirungi ofuna following era ba followers mbere waggulu naye akasente toyingiza waliwo okukola ekintu nga bwe nkugambye ng'okola audience ye esobola okuba excited naye nga tesobola kukola ki kusasula kinyonyole bulungi ekyo waliwo okuba n'audience ng'esobola okubeera excited naye nga tesobola kusasula waliwo omuyimbi ng'ennyimba ze zikuba nnyo ku radio naye nga bw'omutegeka Freedom City akusala waliwo kigenderedde nti w'amaanyi ku radio ng'era omulala bw'ategeka najja ayimbira ababe bw'abakuba bafa naye nga lwadde yalinga n'atimba ekikyakola ki asalwa kiki kye nagambye audience yeno gy'ofiirako esobola ofuuka otolokera n'ogimonetizinga oba osobola okukozesa fame gyekuwadde n'otandika okubaako byokola ebikwereveting okusukkakaawo okitegeera oyogedde ku kyekyo ky'abantu okuba nga balina following naye nga tebagenda gifunamu nze ndi student wa history TikTok ne ba comedians abaliko si be basoose okuba abakabi tubaddenga n'abayimbi nga bakabi n'abo wakabi okumala emyaka 10 bw'alwala n'amala wiiki ku kitanda ne mukola kawoshi
ensobi ezo tulina okubanga tuziyigirako we bagoyinga wrong nakati abali mukola kye bagoyinga kochi wrong nene ebayo muyimbi nga lwafunye ekizibu akaunti ye esimu esobola okujjula esente nga bamuyamba akoleki kati audience eri gyozimba target audience yo bw'omala okuzimba brand neba successful waliwo kye bayita brand leveraging ogifunamu otya ekidetermininga brand engeri gyogenda ogileveraging ye niche market gyoyina ekirala positioning ne tiimu yo teamwork makes a dream work okitegeera olwaleero osobola okubanga oli w'amaanyi naye nga ku tiimu yo oyagala kubeera n'abantu be watoba nabo eri mu ghetto be wasomako nabo b'okola ki naye nga tiimu tekitegeeza abantu be wasoma nabo ennamasagari tiimu kitegeeza group y'abantu eri committed okuggusa cause emu naye nga buli omu alina kyagattako nti olwaleero bw'obanga gwe presenter wano oli omukulu alina kubanga asobola okuproducinga sheno n'agieditinga ne muyina okubaako n'omuntu asobola okumanaginga movement zammwe nti olwaleero ku ssaawa 4 tuli wano ssaawa 6 tuli wali nti Allan wano ogenzeewo nnyo ogenda kutta value malako omwezi nga tofuluma kubanga buli demand we yeeyongera oyina okusala supply n'osobola okwongera value okitegeera positioning wejjiramu nti omuntu waba ku tiimu ng'asobola n'akugamba nti Allan lwaki olowooza buli muntu akikuba ye alowooza nti ateekeddwa kukiringira ku papazi buli nnaku bw'ofunamu olwokuna lumu lw'otuulako ku Sheraton odiringeko n'abantu abalina ssente ezaddala kibi okitegeera company zino abantu abafuna obulango tebabufuna by mistake eriyo agencies company brand katugeze kankuwe ku for example brand y'amasimu kati nga MTN erina tabwa Uganda ebugoloobi ng'omwaka gutandika baba wa budget yabe ya marketing yonna be baba nayo era bw'otwala proposal ku headquarters abali tebalina budget ya marketing tabwa yekola ki naye gwe mu positioning yo abantu boyina ku board eriyo omuntu kaaba omunga alina link ku tabwa kubanga ekolera brands nyingi ez'enjawulo naye bakumanyi balina omuntu gwe bamanyi directing ali kugwa kimanyi abantu babatya naye nga yandibadde akutuukira nga alina kyasobola okugattako naye ku tiimu kulina okubaako omuntu identifying abantu abo n'abasembeza enti nze business manager wa Allan era CRUZ exclusive statistics zaffe ziri weziti ne bweziti tureachinga abantu bwebati ne bwebati era bw'oba otuwa business bweti ne bweti tuba tusobola okukola ki proposals ziwandiikibwa ne zisindikibwa ku organizations ezo tebiba byakutuula butuuzi ne bakola ki ne bakunoonya kati tiimu yeeno oyina bakyalibo be wasoma nabo oba oyinamu abantu abategeera business abasobola okupositioninga mu bintu ebituufu abasobola okupresentinga content we eri abantu abatuufu kuba bali budget baba nayo fine ne muli ba creators emitwalo kangeze 10 project yeetaaga ba creators enkumi 2 oba 5 okitegeera oli ku list y'abantu bali be banaalowoozaako nabo ku mwanjo n'ebitaano ebyo naye oli ku mwanjo okitegeera ki ekikuteeka ku mwanjo kwe kuba nti oyina omuntu intentional nga yo omulimu gwa kukolera ku engaging abantu abo kumanya nti gy'oli era okuza otuuse wano era abantu bookyaza kikula bwekiti boogera n'abantu bwe bati video ya Allan bwegendayo mu ssaawa 2 ebeerabiddwa abantu bwe bati ebakola likes bweziti ebako comment zezino era bwe muba mutuwa business muli assured okufuna results bweziti ne bweziti ebyo ebintu babipiichinga kati gwe obeerawo nga gganga ye erimu bantu bo bokka bakutegeera nga mulina ndowooza y'emu tosobola kkula ojja laba omuntu nga si w'amaanyi nnyo naye olw'okuba strategical eri akola ki era kyamagero ekyo kibaawo nnyo ku social media n'olaba omwana najja nagamba ALLANCRUZ nze nkola bulungi nze nakakadde nina emitwalo 8 n'emitwalo 6 ne baba wa business bawa bagundi ne bawa n'abagundi fe batugendayo ne batumma be bamanyi kankuwa example lwaleero eriyo presenter nga w'amaanyi ku TVM ng'alina ne numbers nnyingi naye nga bwe leero bw'ati bwe yeetaaga okukola interview ku papazi esobola omulema esobola omubula naye nga w'amaanyi naye nga gwe tusobola okwawukana ano n'ogenda n'ogamba papa tuula tukole just from nowhere papa tuula lwali kyenjaga tukole okitegera nti sometimes it's not about what you know. It goes to who you know. Ani gwomanyi oba ani akumanyi. Oyina numbers nyingi yes. Ne bali abasalawo obulango bakumanyi.
Okimanyi nti abo abantu balina omuntu abaliko ng'ajja kujja agambe ne Kasiri akola bulungi tumuwa akalango. Olw'okuba ndikyaliwo mbagambe Kasiri negwe omanyi kyoyogerako nze no industry ngimanyi okutegera baani abaliko nti Alani wate bw'omuwa agenda kikola nnyo. Akalango ogenda kafuna si lwakuba nti onsinga lwakuba oyina proper representation ku pane eyo. Okitegeera oyina kkubira ekikopo mu njogera ennyangu. Okitegeera kati kitegeeza abavubuka abasinga bayina ttiimu zaabwe naye nga ono mwagala nnyo because anjoleza engatto, ono mwagala nnyo because ampa vibe, ono naye nga ku ttiimu toyinayo muntu aswatuka mu agency ze bawa obulango, toyinayo muntu amanyi kuwandiika proposal, toyinako muntu nti oba amanyi ayina PR language amanyi asobola okurepresentinga kuga oyina namba y'abantu abakwetoolodde bangi. Wasoma nabe Namasagali era nga kyojjukira ono bwe yabeerera food mess yampanga kaadi, ono bwe yabeereranga edi prefect nga ndeetera ku mmere y'abasomesa, ono bwe yabeereranga kinaye akola ki. Okitegeera mbadde mu mmotoka naawe nga tujja wano tubaddemu abantu bana, omu yali ku kamera kati, omulala gw'ozannya naye musikitiza Mama Brighton, omulala yeggwe, omulala yenze gw'ogenda okujjako interview. Kitegeeza ki? Abantu bonna ababadde mu mmotoka eyo babadde ne kibagattako n'ensonga lwaki mwebali. Olwaleero njagala osanga omuyimbi n'abantu abiri oba creator n'abantu abiri omubuuze lwaki ali nabo atandika okunnyonnyola omu ku omu kyakola. Kisobola obutasukka ku kyakuba obbiwe, kisobola obutasukka ku kyakuba nti yandabako nga ntoba, kisobola obutasukkaawo yandabako nga ntoba. Kitegeeza muli abiri ne teri asukkawo awo. Okitegeera ne tubadde bana nenga buli omu alina kyagenda okola. Omu agenda beera ku kamera, omu okola naye, omulala yeggwa interviewing, omulala yenze gw'ogenda okujjako interview. Interview eno bw'ekola n'ekuwa viewership ne monetary value, nange nempa opportunity okulabikako eri numbers z'abantu ezisukka ku bennina, kiba kitegeeza tugifunyeemu. Okubeerawo kwaffe awamu tulina kyetukoze kyetukufunyeemu. N'osanga omuyimbi n'ajja n'abantu 5 bonna ayagala abayingiza ekivvulu, ne batuuka nga ekigaana abantu omupangisa ku bivvulu ajja n'abantu 5 naye nga tebalina kye bakola, naye ng'ate bamaliriza nga tasobola kufuna footage wa sheeyo. Bw'omugamba wali ennakivuba abantu ne bawoggana nnyo tulageeyo ka video kamu nga takalina, ne lwansonga akuŋŋaanya mu yeye. Naye singa yalina abantu bananga omu akimanyi nti ekindeese leero kwata show, kwata footage wa performances zino. Kubanga ba sponsor bajja zeetaaga abaagala otuwa sente batugamba tulage ku crowd yo gy'olina. Kati ono bw'amala ogikwata n'addayo n'agyeditinga n'agiwanze ne bwe mba saabaddeyo naye nga nze akola ku marketing, nze amanaginga social media ne ngiteekayo. Results zeefuna. Wabaawo omulala ategeera statistics ezo breaking down eri agencies ziri, era nga yo omulimu gwe sikusiiba naffe nga tukuba lwali kugenda kuzimba nkolagana nnungi n'abattabwa, kuzimba nkolagana nnungi n'aba Blue Flamingo, kuzimba nkolagana nnungi n'aba Capital One Group. Zino zonna bwenzogera creative asobola okwewuunya ayogera biki ebyo. Neze agencies zikwata budget z'amakampani eza marketing. Actually omuvubuka ali eyo katukumenyere bulungi nnyo, okitegeere bulungi nnyo. Airtel, MTN, Coca-Cola, Pepsi togenda nga ku kampani zaabwe nti ogenze osabe akalango. Zikozesa be tuyita marketing agencies. Kati zagezaako kunnyonyerezo nazo nazamenya nti agencies zino MTN oba Airtel akwata obuwumbi oba 10 n'abukola nabwa agency. Agency yemanyi oba BBS njiweeko bweki oba NTV kebe NTV agencies eziziwa. So kitegeeza nti ku tiimu yo oyinako omuntu ayina obwongo asobola okugenda mu n'afekinga business mu agency eyo, era ng'asobola okwogera olulimi lwe boogera kuba language eyawukana na Kigambi. Engeri gye tusaagamu wano gye tunyumyamu, engeri gye tukolamu interviews zaffe wano bwe batuuka eri mu kupiichinga language ekyuka. Baba discussing statistics,
targets simabiki bintu byanjawulo nobera n'omuntu nobera ne team naye nga newe babagamba kati mugenze mu ngeyo business okufetchinga business ne bagamba okay here is our email tusindikire gundi zonna gundi zino ku email bikole woti yatachinge tukolere quotation nga wallahi muboli na ku team yo bonna tekuli alina email tekuli agikozesa tekuli amanyina we basindika bonna tekuli amanyina what a quotation means nenga ye team yo gyokubira n'abantu eyingire ku bwerere ashtegedde ekyo ku team eno bwe bakukiriza oyingizeeko bana 10 ne babagaana ogenda kuba engumi oba ogaana okuyimba omalirize nga ne kali otandise ogita lwa team naye nga abasinga tebakola ki nze nkugambye omuntu agenda okurepresenting eri mu organization ziri teyeetaaga kuba nti odiiringa naye osiiba naye is a professional omulimu gwe gwakwepositioning eri okitegeera era ne bwakugamba nti kati leero mumpe emitwalo 2 lwaki njagala twala muwala bamuyita Stella for example atuula ku board ya company kangeze kooko tunwemu kacyayi tunyumyemu twongere okulaba engeri tusobola okikwasaganya oyina gamuwanga teweesise namu ojja kwagala otaasa 2 go naye ng'ogenda kutta possible deal ey'obukadde 10 we yandikugiddeyo otaasa ameka olwaleero omuyimbi oba ayina olulimi olwaleero omuyimbi oba creative asobola okulwala amalwaliro ajja kwogera ku gasooka waggulu atuukeyo ng'ayagala abasawo abamukolako abasooka waki abali abali ku mutindo ogwa waggulu okitegeera omuyimbi y'omu bw'agenda mu studio ayagala studio eza rayisi ayagala abamuwa offer ku bwereere oyagala okutikira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala computer laptops ebyuma by'eddwaliro ebizigo by'abakyala perfume n'ebirala bingi weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna teweetaaga kutambula kubinona beesige babikuleetere wooli Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America Nairo Cargo Carrier yebireeta ku Mukisa Habo Clinic Kisaskulambiro Kasana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya Habo ayitibwa Mama Mukisa. Mama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana